Yes, kale se buna je baleko. Tuli ba NUP tuli manyiga abantu era ensonga ezo z'ensonga lwaki tuyimira wamu n'abantu. So mugenda kukkiriza tusooke tuyite mu process eno tujja kwogera oluvannyuma. Mugenda kukkiriza muwulirize abantu kye bagamba then twogere oluvannyuma. Ekyabadde ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olw'eggulo kyabadde wakati w'okusoberwa okusanyuka n'okwerabirako n'okwewuunya nti wali we tuli munda we wasinga ebibuuzo ebingi wakati mu feesi ezeefuula nti ziseka naye nga zeewuunye eddala ebituufu ebigenda mu maaso ntwala wali munda bw'otunuulira feesi z'abali munda awo okuseka baseka naye emitima baasobeddwa dda ate ye mulya nnyama yeewuunyiza nnyo naye akalulu no kakuttanze nkubuulira essaawa yonna ofuulwa akalulu kakadde ekinyoko ono yali yawithdrawing okuva mu kalulu era abantu abali mu east eyo buli omu n'atandika okweswanta kakitadde osanga omukama atujjukidde naffe katukole ki katutandikiraawo era kyekijja ne meeya w'emakindi agende mu east kyekijja meeya okuva gye yali yeesimbye mu west agambe nti kangende mu east nzibe eddibu erikola ki eririwo wadde nga abasajja n'abakyala abo bonna nga obalaba abo baali bazze naye okusinziira ku mulya nnyama yalabanga wakyaliwo space eddibu ddene obunafu obwali baliko nga tebusobola kukola ki kukaabya mulwadde ani awanyeka amagezi kaakati nnyeko yakomyewo okusinziira ku bava mu kampu ya Derrick Nnyeko bagamba mbu yali yalangirirako emabegako naawe emboozi eri nti no Derrick Nnyeko bw'amala okuwithdrawing okuva mu kalulu kigambibwa mbu abakulu mu kibiina bamukola ki bamukontaktinga Derrick Nnyeko amasimu nga tagakwata nga bagala musaba aleme kuva mu kalulu bamubuuza kiki ekikujje mu kalulu mu ngeri efanaganako bwetti kaakati abakulu bayitamu omu ku bakulu mukwano gwe Derrick Nnyeko bamufuna era bwati Derrick yasisinkana mukama we wabula ekyava mu meeting ya Derrick ne mukamu ekiyinza okuba tekyategeerebwa wabula kikaseera kikamu emboozi ya mulya nnyama weetandikira okufuluma nti avudde mu west agenze mu east wabula ku sitatasi z'abamu abali mu nkambi ya Nnyeko baatandika okulaga nti omuntu wabwe yali akomyewo mu reesi oba ontegeera bulungi wabula nga publicly tekyafuna nnyo mawulire nga kiri ekyokuwithdrawing nga bwekyali kifunye amaki kaakati essaawa zino zonna abantu ku mawulire attention yebadde ku kasiye nganda ali mulya nnyama era nga buli omu agamba mulya nnyama bw'agenda mu east akalulu asobola okukakola ki kati okukomawo kwa Derrick Nnyeko kuba kukutta ebijanjaalo ne tubiteeka mu binyeebwa
ate tugattamu ne ku kyenda kituba tufumba tuba tunakikola kitegera na kiwalinnya kakati okusinziira kuba tulaba abamu bagamba nti ekisooka Derek Nyeko yalina okwemulugunya kwe ng'omuntu osanga mu lusisinkano osanga yasuubizibwa tibiyinza okutereezebwa ezino zonna assumptions wabula bagamba nti Nyeko oyo jjukira omubaka wa paalamenti ne meeya waliwo okusikaŋŋana omugwa kwani abaakulira ekibiina mu district eyo kati wetugenda mu byobufuzi Makindye osobola gibalanga district ti omubaka wa paalamenti ne chairman wa division ani abaakulira kati ekibuuzo ekyo Mulyanyama ne Nyeko kyabalemu okuddamu era babadde bagugulana era ne mukwani alina okudda mu kifo kya meeya aliko Nyeko abadde ku speaker yeruba egwe baakuba ate nga Mulyanyama ali ku Lusagala eyaweebwa kaadi so babadde bakuubagana kati waliwo bagamba nti Nyeko bw'abaako waatudde n'alabanga Mulyanyama azze nga kaadi ayinza ogifuna n'agamba kati kankomewo mu lwesi ekitegeeza Mulyanyama yamuleetedde okudda bino byonna assumption abantu bagatta dots nti oba ono we yalabye ono nga azze n'agamba kati olutalo lwaffe kandongeremuko kapaati tukati kankomewo twerageko tuddemu era tubiisanye nga bwe twakwaki bwe tubadde tubiisanya abala kye batunuulira ekiyinza okubanga kyakomezzaawo Derek Nyeko kigamba nti waliwo gurupu egamba nti Nyeko yajja okusobola okukola ki okubakulembera obulungi kati naawo akattu akaliwo Mulyanyama amaze okusala okuva mu east agenze mu west okuva mu west agenze mu east abadde ne wali ekifo badde takiri wala nnyo ate ng'okusala kwe kuyamala kulaba nga Nyeko avudde mu race Nyeko teri yamugoba yeesalirawo yekka nga n'okutamira takoze eki ekibuuzo kirekawa Mulyanyama kaadi tugiwaani bwe tubanga tusazeewo weba kaadi eri wakati w'abantu babiri wadde nga bali bangi kaadi twandigiwaddaani eyava mu reesi nga teri agimugobyemu oba yava gye yali oba ono yava gye yali ajja ataase constituency wadde yagamba yasindikibwa ate era nga waliyo n'abalala wadde bagumiikiriza nga Tafubbi n'abalala bangi ogenda tutulawo enamba yaffe ya WhatsApp awo tuteerewo ku voice no tubuulire kaadi kati ssaawa lino tutabuddwa akalulu kafuusa akalulu Derek Nyeko yagenda tebyamugobye Mulyanyama n'asala musajja tunaagamba kangende ntaase constituency ekoze eki